Officially Nina. Emotoka gibasikiriza. Tugenda ku motoka daga. It belongs to you. Let's go to the car. So please allow us show you. No. And you gotta be strong. Oh, gosh. So my baby. It's all good. Carry slowly. Be strong. You deserve it. You've worked hard for it. And yeah, it has also come from your sweat. Emotoka yiyo Nina. With this ideology, I hope you'll be able to see it. Jangu eno waggulu. Ajingire. Jangu eno. Jangu Nina. Bagimutere wali walu. Nina, uli lotya. Nina, how do you feel? I know you're short of words, but you can say something. Yes. All the times I wanted to give up on myself, on my sweat, to people that have been there for me every day, telling me that keep pushing my boss. I know you've been one of those people. I know. It's not easy making it as a woman. Yeah. Thank you so much. I know it's been a whole rough year, 2020, 2021. Personally, we've interacted. There is a movie engineer. This is just, like a 1%. How do you get to know even about this? This called me short. We said Derek Kangamba together quarter, but I didn't know that you people would be there for me. Thank you so much. Nino, badde olina motoka oba badde tulina motoka? I lost my car when we broke up with my ex, of course. I think I shared it with you. Yes. It's heartbreaking as an artist to Kanga Toina means of transport, of course. But it was my own decisions that led me there. And every day I kept on believing that I would have my own as a woman and work for it. And a few people that trusted me with my words, from when my boss, I kept on pushing and believing. Thank you so much. Nina, Derek yakugambye mugenda kukola ki? Nimbe tugenda kukwata show abadde ne Pretty nanniba kugenda ku meeting abantu simanyi balina show e UK. Neze njala ebadde nnuma nibagambe nze mu nesi njagala kusooka kulya mmere. Kinzize nesanga wano my boss muyita Douglas Wangagwa muyita my boss ngamba mubala kaji. Kitegedde waliwo ekibaddewo naye mwebale nnyo. Can she go to the car? Yeah, let her go. You can. Guma pepe. Say my baby. No chusa no kuchusa gwabadde yagera. Otutwayombe ekiro. Soko tugambe bannamawulire bagamba ki? Emotoka nga sinagituulamu yange na buli mukyala yenna ata giving up. Jesus Christ. Nina, darling. Ukiriwa mondeddemu. No, Nina. Dero, kale. You too. I said, black market. Ati ebyasho byayuko bivuddeko. Sisobola bivaako. Nze ndi mukazi mukozera akyakola. Ave yuke munini. Era Dero mubanja show yange. Oba yannimbye. Tebirimu. Oh my God. We tuli bannamawulire. Mubanja show ya yuke gyakugambye yakusuubiza. Ebigambo bimbuze. Mumanyi naye mwebali mikwano gyange abayimbi bannange benkoze nabo. Brainwaves, Oxygenius. Mesh, I came in studio crying, man. You remember that day? It was a whole mess. But thank you so much. Mutandise omwaka. Mumpadde amaanyi agasinga. Black Market, thank you for being so humilious and understanding.
and fighting this battle ne mubeera nga ffenna tutuuka ku nzikiriziganya. Thank you so much. I'm so proud of you. Oh my God. Media, mwenna mwebale. Neyanziza. Tugende mu motoka. Derek bakubanja kivulu kyeyuka essebo. Basuubiza omuyimbi. Is this for me? Hey, my boss, God, young people get fake. I feel so good, I feel blessed, I feel so motivated. You just all made my day, my year actually, not only a day, my year. I feel like... Do you see this coming? I worked for it, but I didn't see this surprise coming. I know I'm so hardworking, I cannot deny that. Naye okuba n'abantu abakuzimba ekintu ekisinga obukulu kyendabira era kyeneebaliza Katonda. Si properly. Nina motoka ki gy'osinga okwagala? My dream car is a G65 Mercedes. Kadi ogipostinga ddi? Aye temugisussa, mwagala kumbala. Thank you so much. Yep. Genda kunvuga muddi oba. This is for you. Nina jiwa mulio. Checho. Akoko simude kamala mimi. Vugamu wama. Nina kuba enchungwa. Saa kitegedde muli bakabi temukisussa. Uganda's property. You know oluyimba olupya bannaye baluyita Kikole. An opportunity kandikozese luyiseeyo bannamawulire manyi mumisinze nnyo. I've been missing out all your interviews. I have a very brand new song called Kikole. Barita eyaluwandika bamwita Dr. Brain. Producer bamwita Big David. Era nga ne video yafulumye cyber on the camera. Thank you Black Market for working with me on this one. Bulijjo noonya interview ofunye. Annaamu omubiri siguwulira. Okuba neekazaabuko katono simanyi kusanyuka. Derek yakulimbya atya okutuusa wano mu Luganda? Twayombye n'ejjo twasize tuyomba. Twali tuyombera show y'oluwendo. Something happened. Era sinaba mulaba ku CCS. Nanimba ntujja ku meeting abantu ba UK bali batwagala tubukinga ku show. Na planninga ne mukwano gwe bamuyita Pete. Ne mukimi ewaka. Nengamba tujja wano. Nze sitegedde nti bajja kusurprise amutoka kene. Kakati abantu abasinga abayimbi naddala bakola nga zino surprise ne babawa emmotoka ne batabawa biwandiiko ebiwandiiko babikuwadde. Sinabirabako naye kyemanyi weebi. Zeeri w'amaziba naye weebiru. Ebyo bibadde bunyo obuvuyo bubadde bunyo ziiza buddamu. Osuubira ani akuwadde emmotoka eno? Bawagizi bange. Ntuuyo zange. N'abakyali bange banzikirizaamu ne banzimba. Ebintu ebisinga biva mu management nga bino byolaba emmotoka ne bagikuwa naye oba ova mu management eyo ne babitwala osuubira singa mukyankalamu ne management emmotoka eno tebagizeeyo. My boss abagambe zino ntuuyo zo, it's also your sweat. It's my sweat, so it cannot be taken away from me. Bingi bibadde bitambula nga bagamba Nina Roz kati atambulira ku Uber. Kibadde kikuyisa kyagwe ng'omuyimbi. Ebyo bigambo byammwe sijja biwabudde. Sebe bigambo byammwe sijja biwabudde mu bulamu sibulwangako ntambula. Wakoma vuga ddi emmotoka eyiyo?
A couple of months, emyezi gye giyiseewo. Sijjukira but emyezi giyiseewo. Kati sigamba nti mbadde ngula emmotoka ginnya, mbadde nnyina emmotoka ginnya. Wali ovuzeeko emmotoka ekika kino Mark X? Si ng'eno yennyini naye gye nali nvuga ku kyebudefozo. Abantu abasinga bagenda kwebuuza bagambe Nina Rose ku luno bamuwadde n'emmotoka. Abasinga basembayo okulaba ng'ovuga eri emmotoka endala gye bayitanga Cooper. Emmotoka yala Mini Cooper. Saagala kuddamu ebyo ebintu kukolera bantu mawulire muganda wange guno omwaka muto. Ndeka nsanyuke. Oba yaddawa. Range Rover weeri. Ya mukwano gwange bamuyita Farouk, abeera South Africa. I'm very, very close ne mutabani we. Yes, we have a really good relationship. waliwo ka video akasatulatinga nga bakubatiza Nina Rose walokoka ebyaddala Okubatiza si kwe nga bakunnyika. Baptism. I was baptized by Bishop Arnold Mongo. And I posted it myself. Abantu basinga beebuuza Nina Rose kakyasabirawa. Mu nju yange tubadde na mu COVID. Omuntu Katonda oba inotambula naye buli wamu Katonda ali ku mutima. Tali mu makanisa, tali mu ngoye zoyambala, tali mu ndabika gy'oli, ali ku mutima. Kwe kuleetera okubangula Katonda ali ku mutima gwa buli omu. Nina, abantu beebuuza waddayo mu Black Market. Sivangayo twafuna obutakkaanya mwenna mwabulaba. Twali tetwereetanga era ku kiwanvuya nnyo ne tutuula ng'abantu era abakolaganako ne tugonjoola ensonga zaffe. YouTube channel yaddawo. Ejja kukomawo. Nina Bishop Arnold Mongo y'omu ku bali ku management yo oba just kati mukwano gwo. Taata wange omwoyo bange mukwano gwange nnyo ayambye abantu bangi sinza nzekka. I think mulabe nga reaching out to so many artists. Musajja alina mutima munene. Bubaka kibo abawala abali eyo abeegomba okuba nga Nina Rose. Teweegomba kuba nga nze situukiridde wabula kola nnyo osobola okwetuusa ku kyewala.